Okusinziira ku nteekateeka ya gavumenti, bannayuganda abalina endagamuntu baali balina okutandika okuzizza zizibwe bujja wakati w'omwezi ogw'omukaaga n'ogw'omunaana omwaka guno. Kyokka omwaka gwolekera okuggwako nga kino tekinnatuukirira oluvannyuma lwa gavumenti okulemererwa okufuna obuwumbi bwa siringi 666 okusobozesa enteekateeka eno okugenda akalannamu. Omuwendo guno tutegeezeddwa nti mungi lwa nsonga nti beetaaga okugula ebyuma ebipya okunaaterekebwa ebikwata ku bantu gattako n'ebinaawandiisa bannansi okwetooloola eggwanga. That's the reason we beg your indulgence. There are certain aspects of the project, as we have indicated, that have started. As soon as funding is provided, certain aspects, the key aspects of procurement of hardware and integration will begin. Endagamuntu ezasooka okugabibwa wakati w'omwaka ogwa 2013 ne 2014 ziggwako mu gw'omunaana omwaka ogujja. NIRA ebadde eyagala okuba nga zino zazziddwa bujja ng'ebula emyezi 4 ziggweko. Ababaka ba Paalamenti ebyogeddwa Kisembo bibakubye wala. There is no doubt that as time progresses, you will definitely be in trouble. You will not be ready for the mass enrollment. So I would want you to tell us, when are you raising a red flag? Loud alarms even now as I speak. And that's what we call it here. There is a crisis even now as I speak. But what I mean by January 31st, 2024 is that if money has not been made available, it will be near to impossible to acquire certain aspects of the hardware. Abakulu mu NIRA babadde mu kakiiko ka Paalamenti akalondola ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga nga bazze okunnyonnyola oba nga banaasobola okuwaayo ebikwata ku bannansi era akakiiko k'ebyokulonda mu kalulu ka 2026 nga tewabadde kusumbuukana kwonna na byekwaso. Ababaka akakiiko bakaamuse babuusabuusa oba nga NIRA enaasobola omulimu guno. 25th of October. No budget, no confirmation, not even approval of a supplementary of a crucial project like this that underpins our democratic credentials. And you think that's not something that the country should get worried about? You said by 31st January, if nothing is done, nothing will be possible. Are you willing to resign by 31st? My resignation would also account for so many others who have failed to deliver on their mandate to make funds available. I agree. Ekirungi ekiri ku ndagamuntu, ennamba y'omuntu eyitibwa nninnamba yo teggwako ng'ebyetaaga okuzzibwa obujja bye bikwata ku muntu n'ekifaananyi.